bannayuganda nga bakyali mu kwekubagiza n'okukungubagira bannaabwe baganda baabwe era abaana baabwe abafiiridde Somalia. Tukimanyi bulungi nti amagye ga UPDF gakoleddwako obulumbaganyi ne battamu abasirikale abawerera ddala 50 n'okusoba. Naye gavumenti yo tenavaayo kuwa namba nnambulukufu nti nno bakubye amagye namba bweti, wabula batugamba bugambi kituufu bakoleddwako obulumbaganyi. Naye okimanyi bulungi nti luno lwali lukwe lupanga okuva ku gavumenti ya Uganda ng'ekolagana n'eya Rwanda. Oyinza okwebuuza Uganda yabadde efa ki ate okukuba amagye gaayo? Twabagamba nti Uganda ofugibwa omuntu atali munnayuganda. Wabula tujjukira bulungi nti abaana bano batwalibwa eyo okulwana entalo ez'ebweru w'eggwanga. Ssente zibaweebwa ziba ziva mu UN era nga buli mwana agenda okugenda nga ssente ze zimanyikiddwa nti zirina okuggwanga ku akawunti ye buli mwezi, era ssente baba UN ssente ze balowooza nti zibasasula abaana abo ziba mpitirivu obungi. N'ekyannaku nti olwokuba bali mu bakama baabwe ababakulira. Kangeze nti omwana waba yasayininga okufuna $3,300 buli mwezi. $3,300 zibeeramu obukadde obuwera 9 n'okusoba. Bo bano abasajja bakulaga nti waakiri buli mwana bajja ku akawunti kuterako $, olutawera wadde 10,000. Kale 8 ku 1000 2,000 kitegeeza bazeddiza. Kati bakola olukwesikwesi luno nga baagala ekintu kino bakimale mu UPDF bayingizeeyo eggye lya RDF erya Rwanda. Naye nga Rwanda yerwana wabula erwanira mu linnya lya UPDF. Kyokka ate bo baba balina okufuna ensimbi zaabwe entuufu ezisayiningibwa okuva mu UN. Kati baagala bakimale mu bannayuganda nga bateekamu abanyarwanda be balwana entalo zino. Lwaki? Nti baagala ne bannarwanda bafuneko ku ssente ensajja, kubanga bakimanyi bulungi nti Rwanda tebatera jjiwa ddiiru ezo kugenda kukakkanya bujagalalo mu nsi ez'enjawulo kulwanirako ensi eziba zitabanguse. Nga kyebagezaako okukola kino bamanyi bulungi nti oba naagamba bannayuganda aba UPDF abagenze mu ntalo ezo nti katugatteko bannaffe okuva mu ggye ly'e Rwanda, abaana bajja kikaayanamu lwa nsonga bakimanyi nti basayininga ssente zino, ssente zaabwe tebaziba wa butuufu bwazo nga bazisayininga, ate bagasseeko kubagattamu eggye ly'e Rwanda lye batamanyi. Kati nga baagala bakikole mu lukwesikwesi bajje nga bateekamu amagye g'e Rwanda mu lugezigezi. Kitegeeza nti bannayuganda abattiddwa mu lulumbaganyo obwo bwe guba nga wadde omuwendo nga gusukka mu bantu 50, kitegeeza balina kuyiwawo eggye lya Rwanda okujjuza ennamba eyo. Kati nga bagenda bajja mu bantu mu sisitimu, era kikakasibwa nti abantu abakubye bano abakoze obulumbaganyi ku ggye lino be ba M23. Tukimanyi bulungi nti akabinja ka M23 kabinja ka Kagame, wabula nga bo bakagamba nti tebakamanyiiko kabinja k'abatujju, naye kituufu bakamanyi bulungi kabinja ka Kagame. Sooka wuliriza ebigambo bino olyoke otegeere nti Uganda ddala omuntu agikulembera tayagalangako bantu bakulembera, kubanga gwe omuntu akulembera eggwanga w'osalira kukola obulumbaganya ate ku ggye eryo lyennyini olw'okuba oyagala olina bye weenoonyeza okuva mu ggwanga eddala, ojja okutegeera nti omuntu atufuga ddala si munnayuganda. UPDF mwenna gye muli muwulire ensonga ez'abakubiza nani eyabakubye. Eno meeting yabaddemu Museveni, Muhoozi, Kandiho, Byanyima, bali omunsi olukwe, Kayihura ne Rugunda. Naye amanya go mugawulidde. Abo bonna muwuliramu omuntu. Abo bonna owuliramu omuntu. Bonna owuliramu omuntu mwabo. Museveni, Muhoozi, Kandiho, Byanyima, bali omunsi, Kayihura, Rugunda. Bonna tekuli muntu. Wulira. Lwaki bakubye UPDF? Ensonga zizino. Olugo lw'okuba UPDF baalubala okusinziira kweno meeting. Baalubala era ensonga lwaki lwabadde successful lwabadde wakati wa Museveni ne Kagame. Rwanda ne Uganda muje muita Uganda abanyarwanda be bakubye Museveni nga beyambisa Al-Shabaab. Kagame ne Museveni be bakubye UPDF mu linnya lya Al-Shabaab. Lwaki? Emabega kawo najja ne mbagamba nti Museveni akolaganye ne Kagame Rwanda okumwewolera ssente. Sekretariat eyo mujijjukira
kati obumu ku bukwakkulizo obwalimu Rwanda okumutuusiza bino Rwanda alina obukwakkulizo bwe yawa Museveni terms and conditions applied zeziriwa ezimu ku zo zino ebirala tugenda tubireeta mpola Kagame agenda kumwewolera ssente ezaawamu azimuwe lumu Museveni akole ebibye kati Museveni azizzeyo mu bintu nga bwe twayogera amuwa agricultural products n'amuwa minerals ezikubisaamu ono asobola okufuna amagoba amangi nga nebbanja alisasudde mu budde ate nga naye asigazza ate nga ne Museveni avudde mu bizibu bye byawulira byayina kati ekimu ku bukwakkulizo Kagame yagamba bw'ati UPDF gundi UN yani African Union bamumma okugenda egindi Somalia simanyi ki ekyatuuka mu ndagaano zaabwe ye n'abanga taliiyo nnyo ate Museveni yali ayagala okitwala kyonna Museveni agamba Burundi yamwekiika Kenya n'emwekiika ne Ethiopia oba ne Djibouti ziri ensi 6 kaakati nabo ne batwalayo ate nga Museveni yali ayagala akyemalirire yekka kaakati bano bwe bamwekiika n'abanga asigazaawo ennamba ntono kati nga Kagame amugamba tuli ba Luganda abaana bange bafune ku mirimu okukugirayo ziri ssente njagala otwale abaana okuva wano ewange e Rwanda aba Rwanda aba UPDF b'e Rwanda ekyo ndowooza okitegedde aba LDF Rwanda Defence Forces People's Defence Forces RPF bagita RPF kaakati ne bakola bwe bati namugamba akakwakkulizo okumuwa ebifo between 600 to 800 nga Banyarwanda naye nga bazze nga ba UPDF naye nga Banyarwanda nga bwolaba bwe bakikola ku Makerere University mubitegedde bulungi omuntu yenna ng'osigaddemu okubuusabuusa gw'atakkiriziganya na bigambo ebyo oli waddembe okukola research owuwo naawe ojja kuvawo ng'ozudde ekituufu omutwe gwo kye gunaakuwa ojja kgenda n'ekyo naye nga bw'oba omuntu abala kkiriziganya n'ebigambo ebyo tegeere nti ddala omuntu akulembera Uganda tayagalangako bannayuganda wabula ye ekikulu kye kyaluubirira mu byonna kwe kwagala ssente zimusingira obulamu bw'abantu bakulembera ewali ssente tomunyumiza bannayuganda kitegeeza nti bw'akola ddiiru ezo n'asaanyawo bannayuganda ye mu kufa kwa bannayuganda waafunira tumanye nti abantu abo bwe battidde Somalia abafunamu emirundi 3 batunda internal organs zaabwe buli musirikale attibwa babasalamu eby'omunda era bagenda okuleeta eno baleeta babitundutundu nga babagyeemu dda internal organs n'azifunamu ssente UN neemukubagiza nti kubanga amagye go gattiddwa bamukubagiza okuviibwako amagye ago gonna ezo ssente nazo n'azifuna kati okugattako zaafuna muwe Rwanda zaamuwa nti kati nze kampiseewo abange bajoyininge UPDF bakube nga bakwira mu UPDF ezo nazo baddiiru era ne basayininga naye n'amuwa ssente kyenkulaze nti ye abafunamu emirundi 3 era kati wakulagira nti ye tayagala gwe muntu mulamu kuba omulamu ayinza okutakufunamu wabula ayagala bali abavuddewo babafunemu ssente ezo mu ngeri ye mubeeza mbuyinza awo mujja kukakasa nti gavumenti gye tudiringa nayo si y'abantu buntu wabula y'abatujju kati ne mu UPDF baleese yamuwa akakwakkulizo kakumuwa Abanyarwanda between 600 and 800 okwegatta mu UPDF bagende ku mission naye nga Banyarwanda naye nga ba UPDF ne bakibala bulungi nnyo kubanga babala system nga bw'eneetambula ne bamanya bakikole mu mawulire ga Namugongo abuutikire Abanyarwanda bayingire mu biseera bya Namugongo basi 6 eza Trinity zayingidde mu Uganda nga z'abasirikale Abanyarwanda abaze okutendekebwamu katono Uganda okugenda Somalia bakibalanga bwe bakuba gundi Museveni agenda kuba akendeezeza ku namba ya muwendo gw'Abannayuganda asobole okuplantingamu Abanyarwanda bw'akikola successfully
bagenda kubanga yamugamba sina ekyo bwe nkikola kubanga contract egenda kunzigwako ne babala nga balina okuwongezebwa contract balina okuwongezebwa ku namba y'abantu Museveni babadde atwala asobole okuteekamu olukaaga lw'e Rwanda oba olunaana kati awo bwe baba baagala lunaana mu nsanvu kati UPDF tugenda kubaako na nsanvu olunaana lwonna lw'Abanyarwanda yeeyo emu ku ngeri Museveni gyagenda okubanga asasula ebbanja lya Kagame lyamwewoledde mu World Bank oba mu IMF mubiwulire bulungi kubanga olunaku lumu bijja kudda mujja bitegeera ng'ebyolutalo lw'ekkooni